Ebyazuuse ku baana ba Kafeero ebyavudde munange ate mu DNA muganda wange bikyakutte akati ku social media. Ono muwala wa Kafeero ng'ali bulala. Abali mu nnyumba z'omugenzi bazifuluma. Abantu abamu bakyewuunya bagamba bannange oba DNA teyabadde ntuufu, teyakoze kituufu. Oh my God, ngenda kubeera nga byonna nga mbikuzannyiramu maaso awo so nga ate ne Cindy Sanyu beeguddekokko munange ate ne Walukaga omukazi alaze munange ate ettabbu anti afulumiza munange ate oluyimba olupya Cindy Sanyu bampita jamina nti nsinza kujamina nti Yugi wabula ebikyakutte munange ate akati y'ensonga munange ate ey'omugenzi Paulo Kafeero ku baana be baakebedde munange ate 25 ne bazuula nga abaana 4 be ba Kafeero muganda wange bikyakutte vibe. Paulo yangamba alina abaana 4 era kituukiridde. Jjukira nti nno waavuddeyoko munange ate omu omuwala nga awera. Ono muwala wa Kafeero ng'ali bulala. Abali mu nnyumba z'omugenzi bazifulume. Ono alabika alina ennaku gy'abadde ono. Munnange nno onaabisobola baswazi nga tebagenda. Twamu no bakulonze ku DNA kooli ne swazi. Nga tebagenda. Mbwali mu nnyumba za taata omwana atali wa taata azifulume. Abalimira ku ttaka lye balifulume. Mukwano twali tulabyeko abanene emirembe engalo. Akajjanja kakube katini. Ne banno bali boosanzeyo tebaayagala. Teri mwana DNA gwe yawandudde ng'akyagala. Akajjanja kakulinga akajjanja ojja kweddukanira. Nga bwe nkutegeeza nti nno bikutte akati ku social media era nga nakati bikyagenda munange ate okukwata omubabiro wabula abamu munange ate bawulidde ennaku ne bananga abaana ba TikTok nti ono omwana wa Bafana mbwafaana Bafana ne nagenze okunoonyereza ng'afaanamu ne Fiki Gaza ebyaddala afaanamu omugaaza era abaana banti bawoneka teri muntu yasanyudde ng'ono omuvubuka yakubya akapaafu ke n'ebyaddala ono olaba yesi wa Kafeero. Oyo nno gw'olaba ye muganda w'omugenzi Paulo Kafeero ng'amannya amanyikiddwa nga Joseph Mugerwa. Ono nga naye abaddewo nga basoma ebyavudde mu DNA test ze baakola ku baana abagambibwa nti ba Kafeero ne ku byasigalira by'omugenzi Kafeero. Naye ekyekubye bagita enkucu oba encukwe kwe kubanga ku baana 25 be bajjako DNA test bana bokka be bayise ku kaguwa nga be bayina omusaayi n'endagabutonde ezifaanana oba ezimakinga n'ez'omugenzi. Abalala 21 babadde si baana ba Kafeero. Abamu ku social media bawulidde munange ate ennaku naddala abaana bano DNA be yawandudde nti nno si baana ba Kafeero. Kaakati nno omu ayitiddwa munange ate ku live eya Bruno K era ng'agenda kubeerayo abantu beetegefu munange ate okumuyamba. Bannyabo ne bassebo mbabuuzaako mbatumidde nnyo mbeebaza mwebale okunakuwalira awamu nange. Kusooka kwa byonna amannya gange nze Godfrey Muwanguzi sinzira ku ebyo ebyavuddeyo. Mwalaze okunakuwalira awamu nange n'okunyolwa ne musaba Mr. Bruno K kubeera nga nnoonya. Mwebaza nti asobodde okubeera nga nfuna era tuli wamu era yantegeezezza nti agenda kunteekako ku pulogulaamu ekibooziboozi
Olw'omukaaga ssaawa 4. Mbeebaza ab'emikwano, mwebale, ssaba Mukama abaddizeewo. Esayidi eyo so webityo munanga ati ebyakafeero webityo webiri mu kutambula ku social media so nga nkwongeddeyoko ku muyimbi Sanyu Cindy yakafulumya munanga ati oluyimba leeta Yo Mick, turn up the master. Yetaaga mu kubuvazi ne weepikira omuntu ng'oli smart. naye muganda wange wobeera nga tonnalucekinga simanyi kyoliko wobeera nga tonnacekinga ku luyimba lwa Cindy olupya muganda wange omukyala yakubye amavoko muli neŋŋamba oh my god kibadde kikambwe nnyo by the way kakasa nti oluceekingako so nga ate ku sayidi y'emu beeguddekoko ne Walukagga omukulu munanga ate Masias Walukagga nga boogezako okulaba akatambi ako engeri gye babadde bagoyingamuko crazy njagala weetegereze bulungi akatambi kano kaako obutasubwa munanga ate update yonna okuva munanga ate mu Cindy olina okubeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna gwe just bitwekere